by the way kino kinsusseeko oba nze asoso kizuulo oba namwe mubadde mukimanyi nga just musirise busirisi naye nze kankyogereko amazima ga Katonda abakazi mutujooze naye mbadde simanyi kikomuva kujooga basajja naye muli batuufu kuba kyasinziira ku Bible kyava dda kiva ku ki Maria the Virgin Mary yali mukyala waani si wa Joseph omuntu okubeera mukyala w'omuntu kitegeeza bakkirizibwa okukola ebya mama ne taata as long as oli married to someone musobola okukola ebya mama ne taata mubasuuka mu buliri naye gwewuunye omusajja Joseph yeewaliriza n'agamba kalinde omukazi oba yamulindira myaka emeka okuva lwe yafuuka nti mukazi we nga tamulyako tamugyamu ngoye tamukwatako waneeno takola ki ne mumufuula fala ne wayitawo ebbanga lyonna Katonda yatutonda n'asalawo n'agamba nti mu bantu bonna bonna enkuyanja kanonde mukyala wa Joseph ono Mary akyali embeerera muteekemu eggi lya Yesu. Musajja atoba yavanga ku mirimu ng'akooye oba yalinga talina feeling oba kiki ekyamugana okubeera ng'omukazi yamala akabanga kukonakonna nga tamulya naye kyamuggwamu ate era kyamuggweramu ddala bamutaddemu eggi lya Yesu ngamba Maria azadde omwana bamuyita mwana omutukuvu amuzadde atuse mu myaka egy'obukulu muvuddemu amadiini waliwo abakkiririza mu Yesu waliwo abakkiririza mu Maria kyembuuza ye Joseph gwe mutakkiririzaamu yabakola ki omukazi gwe bateekamu eggi lya Yesu abasinga babona agende babalokole gwe bakkiririzaamu n'abakatuliki n'amadiini amalala gwe bagamba nti ayi nyaffe nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi Maria omutuukirivu waweebwa ekisa mu bakazi bonna ekisa mu bakazi bonna naye ng'abakazi bonna abo buli omu yalina omusajja we naye Maria naye yalina Joseph we kati Joseph ye n'agamba wange kamukuume nga mbeerera ne balonda ye ne bamuteekamu eggi lya Yesu. Yesu alina abamugoberera alina abalokole Maria alina abamugoberera Joseph ddiini kyemugoberera Joseph musajja mutumanyidde bantu mmwe oli bwe yeekoona ng'atambula ai Yesu ai nyange Maria siwuliranga we yeekoonye n'agamba ai Joseph kiki lwaki mutumanyirabo mutyo bantu mmwe nammwe abasajja abandivudde ne mubeera nga mulwanirira eddembe lyaffe era nawe bwe weekoona ai Yesu ai Maria kiki obusungu era naye ogwo mulembe gusanga nga siriiko naye mba kubanga nze Joseph mwanirabye akanvaamu kampenta. Who be this old man? Yeah!